Amanya Nakanwaji Hafswa okuva mu Living Agriculture, Director Finance. Tusangibwa mu park empya ku kizimbe ekipya, room number 482. Tubebaza okulaba Living Agriculture, tubebaza okutuwagira, tubebaza okugula eddagala, era tubakakasa nti tugenda kwongera okutambula nammwe mu buli kimu kyonna. Gw'alina kye weetaaga kyonna mu kulunda, mu kulima, ng'olina ky'otategeera, amasimu gaffe baagabawadde, mutukubira nga tewali kye tukusabye kyonna n'otwebuuzaako. Nyongera obbeebaza okutuwagira ebbanga lyonna, nyongera obbeebaza okujja ku ofiisi zaffe, nyongera obbeebaza okutulaba, era mbasaba buli alaba alayikinge akomentinge ku YouTube zaffe. Nyongera obbajjukiza we tusangibwa mu paaka empya. Bw'otuuka mu paaka empya jangu ku stage y'e Katooke, room number 482 ku kizimbe ekipya. Nzize wano obbajjukiza omusomo ng'ennaku z'omwezi 27 gwe eyalundako n'atalundangako n'amanyi nti omanyi, jangu weyongera okuyiga. Tubakubiriza mujje n'abaana tuyige. Tugenda soma mu kulunda embizzi, tugenda soma okulunda enkoko, tugenda somera ku by'okulimisa. Buli alina ekibuuzo kye yayagala okubuuza edda, jangu okibuuze. Nkoowola abantu bonna abalabi ba Living Agriculture n'abatagiraba n'abalina bannaabwe nga tebagimanyi bagimanye, babagambe bajje mu musomo. Okuyingira omutwalo gumu, tugenda beera ku Nakivubo settlement. Essomero eryo liri kumpi n'Owino ng'ennaku z'omwezi 27. Omusomo gugenda tutandika essaawa 3. Nyongera obbayita nga bwe mwajja mu musomo gwe Bulondo na wano mujje omutwalo gumu okuyingira. Tunasanyuka nnyo nga muzze ne musiiba naffe ne mutubuuza byonna bye mwagala, era tuli beetegefu okubaddamu. Amanya n'eddoboozi Ssaalongo Busuulwa Gonzaga, kitunzi wa Living Agriculture, kitunzi wa Universal Care Foundation Uganda, era nga tutwaniriza mwenna abalabi ba Living Agriculture ne tubeebaza kwerekerezanga kaddata. Ne mwerekereza kaddata ne musobola otufollowinga, tulayikinga, ffe baani. Makampuni mangi agaaluza, makampuni mangi agatunda eddagala, naye oba musalawo ne mubeera ku lwaffe ne mututeekamu ssente. So tubeebaza nnyo. Wentudde ye woofiisi yaffe esangibwa mu paaka ampya, kizimbe bakiyita New Park Mall, Mackay Road. Oba gwe wenna ajja tusobola okutuuka ku stage ya Bwayise Katooke n'okuba essimu oba n'otunula waggulu ku third floor, oba olaba ekipande kyaffe ekiriko Living Agriculture, ebipande eby'obulimi ne stickers eby'obulimi n'obulunzi byonna oba obiraba. Ogwange nno ngenda kwogerera ku kyaddagala nga bwe ndi kitunzi, ndiringira mu product oba amadagala gaffe ge tukola. So gwe wenna agenda okujja mu musomo ku lunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi 27, jangu ne ssente zo nga weetegese. Wafunye enkoko, osuubira okuleeta enkoko, wazireeta zaagaana, jangu ne ssente. Ng'ozze okunona eddagala erigema Malex, Newcastle, Gombolo, Follow Typhoid n'erijjanjaba byonna ebirwadde by'enkoko n'ebinyonyi. Jangu ne kutya ssente weetwalire ekintu ekiwedde kitegenda kutawaanya na ice. Kyotagenda kunoonyezaako omusawo mu busimanya ntabulira. Ebyo ffe twabikukukamu, twabimala, twabikolera mmwe. Wereeta buleesi ssente, otwale products zo, gende wejjanjabire. Tubayita ku Lwo'mukaaga, mujje tubatendeke enkoko bazijjanjaba bati. Kwolwo tetugenda batendeka kulunda, wabula tugenda batendeka busawo. Mwe kennyini mutandike okufuuka abasawo eri ebisolo byammwe, eri ebinyonyi byammwe, eri ennimiro zammwe. So tulina eddagala ly'enkoko, tulina eddagala ly'ebisolo, mbizzi,
erigema omusujja gwa swine fever ogutta amagombolola district tugenda kubeerawo nalyo kwolwo mu bungi bwonna bw'oyagala ng'ogenda gema omusujja ogwo obutaddamu kusumbwa ku faamu yo naawe aguyina ng'olwedde gwakuyingirira ddala tuyigenda kuguza eddagala oddeyo ojjanjabe effaamu yo otereere abalunzi bangi baava dda ku mbizzi tebakyazirunda lwa swine fever tugenda mu kiseera kya dry season omusujja mugusinga okwerisiza enkuuli tugenda gugemera jangu otwala eddagala weegemera omusujja gwo season eggweko nga towulidde eyeefudde zife ku miriraano zife ku kyalo gw'ozisigaze batuuke okuyita omulogo naye nga watwala eddagala lyaffe ery'omusujja jangu ono n'eddagala ogula eddagala ly'ente mbuzi ndiga mbwa erijjanjaba omusujja obumwamwa okugyamu amawako olukuku byonna jangu nalyo weeriri tulina eddagala ery'ebirime eddagala ery'ebirime erifuuyira ebirime lifuuyira ebirime ne litta obuwuka ate eddagala lyemu erigimusa ettaka oba eribijuza ebirime ate eddagala lyerimu lirongoosa olususu lw'ebirime ekirime ne kifuluma nga olususu lwakyo ddala ddala lusaaliza okuliibwa tulina eddagala ery'obumyu abalunzi b'obumyu mwenna abaabubasiba ababaguza obumyu ababateeka mu pulojekiti y'obumyu ne batabawa ddagala ne batabafunira katale ne busigala nga bubafaako mujje ffe tubayambe tubaguze eddagala litagenda basumbuwa kujjanjaba bumyu bwammwe ng'otwala eddagala ekika kimu ekikujjanjabira obumyu endwadde z'obumyu zonna tulinawo eddagala IMO lye tukozesa okufuuyira mu nnyumba z'enkoko zaffe mu biyumba by'ensolo zaffe lye tukozesa okulinnyamu ezo sente nazo mujje nazo IMO lyeddagala erituyambako okutta obuwuka obumu obwatusumbye ku faamu zaffe kwolwo nyongera n'okoowola nawe wenna nga toli mulunzi nga toli mulimi naye ng'oyagala okwetandikirawo ka bizinesi akatonotono osobola okujja ssente oba abaana bo basobola okukolera okujja ssente obutonotono jangu tulina omusomo ogw'okuyiga okukola sabbuuni ow'emiti era kyekigenda osookawo ku lunaku olwo yenna ayagala okuyiga sabbuuni ow'emiti simanya white star simanya blue star simanya bikoze bitya bamutabula batya wekeera bukeezi saawa 2 zikusangewo tugenda kukuyigiriza batabula sabbuuni ow'emiti oddeyo eka naawe ate oyigiriza abaana bo oba abooluganda lwo oba si ekyo otandika omwekolera omuguze mu baneiba ogoba olugambo ewuwo nga buli ajja omuguza muti n'ennyongero koowoola bonna abaagala emisomo mu bitundu byabwe nze ku lwange ndiringana marketing buli yenna agamba nti njagala omusomo oba mukono oba buyikwe oba oba mbalala nze avunaanyizibwa ku nsonga eyo gwe enamba yange baagisomye nkubira tulabe osobola okukwatagana oba olina gurupu oba yiyo gya famire gya waka oba kyaki oba munnabyabufuzi ng'oyagala somesa kitundu kyo bonna ffe tukunkwaniriza gwe jangu ntuukirire oba nkubira akasimu tulabe bwe tuyinza okukwatagana tulabe ki kye twongera ku ggwanga kuba abantu buli lwe bayiga temubulamu 3 4 5 bakola ki bateeka mu nkola neeyanziza neeyanzeege amanya n'eddoboozi Ssaalongo Obusuulwa Gonzaga kitunzi wa kampuni eno amanya nze Nambeja Dafinteni nga nviiridde wano mu Living Agriculture abasinga mutumanyi nga ba Universal Care Foundation Uganda tusangibwa mu paaka empya ku stage y'Ekatooke ekizimbe ekyo kirinaanye stage y'Ekatooke Nakawuka nga mu ddagala erijjanjaba ebisolo ate n'erigema mu buli kisolo kyonna okugattako n'ebinyonyi awamu n'ebirime nziza wano okubajjukiza nti naye omusomo nga 27 Lwo'mukaaga mwezi guno gwennyini ogwokutaano nga tugabira ali ku Nakivubo Settlement Primary School okulinaana ka poliisi nga ku fire tujja beerawo okutandika ne ssaawa 2 ez'okumakya abakulu tuyingirira mutwalo kuva ku myaka 12 pa 18 15
abato okuva ku myaka 10 okudda wansi bayingirira bwereere. Mujja muyiga okukola sabbuuni, okukola keeki, eddagala ly'amannyo, erya ulcers, erya pressure, diabetes, byonna ku shiringisa 1,000 awamu n'okwekola eddagala ly'ebisolo n'ebinyonyi. N'olw'ensonga eyo nyongera obbajjukiza mujje mu bungi Musomo nga 27 Lwo'mukaaga. I continue informing you. You all come on Saturday on 27th of May 2023. For more information, you can call me on 0775 10 77 37 or 0741 82 84 05.